office abasawo bali bulindala in case nga lwafunye obuzibu abampa kubirabo mwengenda kubebaza mpaka kuwulira bubi bampita Sama Uganda nze kabaka yenze kaguje twagala kyusa gwanga abana bafulumye wadde sibuli bakisandikiddeo nya batembera bweri bakomyewe nga bakisusiza wangi bana bampa kubirabo. Thank you King Bosco, thank you batembera bweri. Mr. Abu, thank you. Makula, thank you. Rama, thank you. Sharif Abu, thank you. Rania, thank you. Jobu, thank you. Makula, thank you. Bande bampa kubirabo mwebale. Protest vote abano balaba. Abampa kubirabo mwebale. Ola bwenfune birabo nengula simu empya ya TikTok ta freezinga. Kuwene sawa yona ino kufirizinga. Kuba yala yisimu gogemba zima. Oba oli awo nenfuna laba pastor wa struggle waga pastor wa struggle waga gamba zima netago kubafulira esimu ya TikTok nga yo lumamyo nga temuyina kuvaako batembera bweri nebambya bampa kubirabo mwebale banange mwebale bamama mwebale bana mwebale kunjagaza TikTok nali nagikyawa ne mwebale ndabayo laba kiri kwani yupi bambi mwale kudamu kunjagaza TikTok bambi mwebale ne polisi obunkenke bweriko wabwerwe Crash match, thank you ebirabo bambi banekana kala makonga kampadde bingi bambi thank you batembera bweri bampita Sama Uganda ensonga zatulwanirira za baganda baffe kufuna milimo baganda baffe butaddamu okufira mawanga ga bweru baganda baffe bulimu nga yenkanakana ne munne abapoliisi nga bafuna omusala ogumala abamayinja nga balinnyisibwa nga tali mulimu byanana baana bamama baffe nga tebafanga bazaala bisoboka baganda bange omwana n'osoma n'ogenda n'ofiira ku kyeyo naye mama kye kitegeeza ng'ensi yaffe engagga baganda bange bambi muyimuke tulwanirira ensi yaffe twagala kubazaayo Rwanda naye si Rwanda kubanga tulamba kyali baffe abanyarwanda nga bazaaliddwa Uganda nga bawagizi bankyukakyuka jasi kano ka famire kano jasi ka famire batembera bweri oli ku mukutu gwa taata Kisolo Sama Uganda muganda wange yenza taata Kisolo yenza Sama Uganda laba kiri ku NUP abampa kubirabo mwebale mwesigenda kwa kubebaza Samu Wasaha thank you mwabampa kubirabo sigenda kwa kubebaza a president sawa yonna agenda kuba afuruma ayogereko kye tuli ate twolekere ku nomination ze sawa munana zenyini tugenda kuba tutuuse ku nomination amuganda wange Shafik amusabira nnyo amulwaddeemu n'omwana we n'omukyala nembasabira Allah basoose yenze Sama Uganda ate nga yenze president w'amawulire gene yope Shafik akimanyi Shafik si kyaca nyabo bampita Sama Uganda mwe baganda bange bino bisoboka bampita Sama Uganda watu manyi mbuze kubamanyi obabuuze Sama Uganda yaani mumubabuuze Sama Uganda yaani nze sisi kale kansirikemu nze sisirika nekulwa okusaba kw'abangi kansirikemu ngenda kiwamu eddakiika 2 nsirikemu ku lw'abaganda baffe abaafa nyebo sorry sirika sorry kusirika bwekityo bwe kiri embeera bwetyo bweri tulize president okufuluma nekansirikemu nenze ngenda kunyiza abantu bangi kuba nze nkola kisinga yensonga president yagamba Sama nkwagala mu maaso mama nyaba agambye atya wagambye atya
omukutu ko tuli gwa sama seka yambudde mu sweta mama naka tumide nnyo mukwano bampita Samayugi muyimbe mpulire mulime mukimuhoozi ne kanakana kalwamu matu 5-6 munyambe mukanfolo wengireko bambi bebirabo kabimpadde president sawa yuna fuluma eno drone yani yingira bwefuluma sigalaba nnyo drone kati buno obudde baganda bage president agenda kuba afuluma. Irene Wabobe, thank you. Kale kansoka nebazi abali ku Facebook ndaba comment zirimeka 10 Facebook mwina comment 10 kansoka nebazi abali ku TikTok nzaba mpako birabo agambye ati antagala Bobby sisente muyimbe balumwe wajibana ba mama mugambe wallahi agambye ati oli kusama Uganda wanji 1.2 million viewers. Alex, sorry ku TikTok. Thank you so much. Bamuliza fulume nte katika zonna ndaba za kufuluma. Kino kye bayita love. Nabalaze abangobera ku mutuko gwa Sama Uganda ababera ko live ku Facebook. Nabalaze ekyabadde enateto ekiro ekisaawe kyasuso sijjudde. TikTok eno yakabi naye ena obuteekateeka bungi. Yesu lwaki tukubira nnyo ku Facebook ne ku YouTube. Era bambe mbasaba mufolonge YouTube channel yange bagita Sama Uganda Media. For now sinafuna semu ya YouTube neba nafuna muzira kisomu munanchoka munangamba Sama akasemu kako omwana wali ali ready okubanga ajikwata nga ntambula naye ne ku YouTube oyisayo message bwatu embera bweri mama bagambye batya twagala Bobby sibatemu ule dobozo mutali wala kiyadde enjaga mugambe mutya wanji tata bampita Sama Uganda agambye atya botale fembera boto bochali abalungi abangoya ku mukutu gwa Sama data wa TikTok amponi ze bino byesaga ila TikTok bana nywa data bana nge TikTok sinsiramu chomo nsonyiwe abali ku TikTok sinsiramu TikTok enywa sinsiramu kati ntade ku data wa mitwalo mukaga sina gana combination bamponize ruhanga wanje bagambe batya mwe abali ku TikTok bana mugule ku data munyambe nga sina simbula enamba yange eri 070 9 15 ye namba ya Uncle Sama eri 070 9 15 era namanyi letagana makula Fatuma agenda okungulayo ka data 070 9 15 batu embera bweri yeno musule jatadeo nempininga batu embera bweri baganda bange abali ku mukutu gwa Sama Uganda atulize president afulume bambi abampa kubirabo. Thank you so much mwabale nyo mwabali bidala yeyo yenyine dai hadi wacha gwanyi jatadeyo 070 9 15 ate yo MTN eri 070 2 95 83 anaira manya eretagana makula Fatuma abagamba Uncle Sama kadata ko tugenda kapuwa boto embera bweri mukutu gwa Sama Uganda kusinzira baba wana nnyo baba wana dan twagala tulabe kuba tugenda protestive vote wanji muimbe wanji
abawanatamu twagala tulale omukutu kolebwa sama Uganda bambi ate Facebook nga banguye kunterako data tikitoko ndozanzire nendo neya bala yakabebo bambi thank you so much abampaka data tell Emanuela nkwagala nnyo thank you for the prayers bwato embera bweri MTN eri 0762 network mutapinga sukuli bali mujikwatamu balina jama wano MTN eri 0762 95 25 83 network obviously mukimayi balina okikwatamu lwakwa tuli mu kifo kimu ne tumuvinga genda terera MTN eri 0762 95 25 83 yana ya amanya ereta namakula Fatuma thank you so much abali mukugulira ku Uncle Sama kadata